ye kani ono muwala kani ye kani bakulu mubadde bulungi nange nasuze bulungi naye nino muwale yantabudde mu bwongo so nno tubadde bulungi nga tutegeka nambaga kati ayagala nsimbi bugagga na bintu birungi buli bwajje wange abaliko kye yeetaaga mami kwe kujja gy'oli nga nkusaba onnyambe namusanga mudwalire kololo ng'obulamu bwe bugenderera nga mikwano gye gyeraliikirira ne bazadde be beeraliikirira entaana emwesunga kwe kuyita omusawo ne mubuuza okubadde omusawo naŋŋamba nti aweddemu omusaayi nebbanja ddene ate bazadde be baavu konze kambawo gwange mukama yabadde mulungi musaayi gwange gwamuyambye laba bwe nsasula ebbanja byonna lye baba banja muwalanga aba bulungi ng'atuyita kabaga ne mbasuubiza sijja koma ku musaayi njamutwala newaffe mwanjulira abanzaala nga mulimpulira mwagala ebintu bibadde bulungi entegeka zibadde nnungi naye anfudde banka gyatereka ensimbi ze bakulusula bubi yanfuula sikalinza kumeuwe anfudde kumaka sente ayitayo mu buzibu kani omuwala tacanjagala ulira mwagala kati yafuuka malaya sooka kusasulwa muwala kusobera buli bomuwa ebirungi nasinza erinnya lyo ate bwotamuwa sente awo abalabi baffe abatulaba ku G256 abafollowinga ku Tumwebaze Godfrey's Post abali ku YouTube channel yaffe mugende musubscribing ku channel yaffe naku zino yapiikinze nnyo ebintu bya Facebook twalabye ono gayo nani ni Facebook mwelabidde tanzija mwelabidde yabale Mark Zuckerberg yavudde mu top 10 abagagga Facebook yatandise okukendera yavuddewo kati omukutu ogwe gulinga Facebook Trump abeko wako naye kati YouTube yo weeri so abantu mugende ku YouTube musubscribing nga bukyali ebintu bya social media tomanyi sifa abazicontrollinga naye nga baagala enjiri ya Pastor Bujingo clips ezitambula mugendako ku YouTube onako olwaleero nondi wa mukisa okubanga nsinkanye tubagambe nti YouTube gye bagambye YouTube yange Tumwebaze Godfrey ne mugiraba nange Kani TV ko nkusinkanye kati esanyu nere nfunye omukisa onako olwaleero naye kino kigenda kuyamba nnyo abantu abali mu mwoyo mu buweereza obw'okuweereza nga bayita mu kuyimba naddala abayimbi badde mumbuuza ebibuuzo bingi nnyo naye nga nze since suitable person to answer such questions kuba kati nze omulimu gwange ndi munamawulire siri producer wa nnyimba so gwange kukwata kamera nenkubuuza abantu nobaddamu so bw'obanga oli muyimbi nga sinaba kweyanjula naki bw'oba oli muyimbi you are an upcoming oli muyimbi era abaddewo mu industry weetaaga kukola video oli muyimbi tonaba na kugenda mu studio naye weetaaga owulira olina calling ya kuyimba totya olw'ebigambo byogenda okupulira nti nona nsaba owulirize bulungi emboozi weetandikira paka weggwerayo va ku Facebook kati genda te ku YouTube waliyo esingako nonya ku channel ya Tata Kani omwoyo gwa gospel Kani TV kadi yatandika ne Kani TV gospel konkona awo wonna genda ogenda kubanga owulira ekikwatagana ne industry osobola otya okusucceedinga bakuba n'abayimbi bola nti bakulu babiki lyoma ayina ekkubo lye lyagenda okuyitamu so olunaku olwaleero
musanze wano wali office ne wa Matt Pictures. Matt Pictures musajja muzibu nnyo. Musajja akube ebifaananyi naye mbiraba wano. Baserebu babeera wano tebavaawo. Bonna oyo oggi wange. Ebyaddala. Mukati. Mera ku mukati. So mifano byonna by'abaserebe ebisinga okunyirira yabikuba naye we musanze tubale tunyumyamuko ku mboozi. Naddala mu industry eno kubanga mu Uganda munoze kambabuuliro manyiwe mwewagawaga. Mu Uganda muno bw'oba okola ku TV yonna ng'oyagala information ekwata ku gospel industry entuufu etali yakujubisa, omuntu mu Uganda asobola okuwa information entuufu ye Samuel Sengendo gwe mumanyi nga Taata Kani. Kiri ku ggwe okudecidinga oba ki oba tomwagala oli muyimbi tomwagala oba yakunyiiza naye mutuufu ge mazima era yensonga lwaki nange munonyeza soka oyanjire kuba tulaba ku G256. Yes, mbalamusizaako mwebale kubanga mutulaba amanya nze Sengendo James Taata wa Kani gw'obadde omanyi bulijjo kati yenze neesimye okubanga nkulabako olwaleero. G256 mbalamusizaako nnyo Dora ne producer wo banange mwebale nnyo mukama abampeera omukisa mulimu gwe mukoze mugasa ettaffaali ku industry yaffe tuli basanyufu nnyo nga gyenkobe abagira mwena mwebale nnyo. Era nina family enamba yabagita omwoyo gwa gospel tulimu abayimbi nga 40. Just atenze obusungu nabusa kunoonya talent mpya ensi buli mwezi bafuna star are breaking through kati ngamba tekyaki lwakiyo mizimu gye gituwaanisa n'omalako emyaka aga ng'osoma abayimbi 5 be bamanyi kati obusungu naye mbufune nga banna tuli kuki ngabasa omuntu wense mugamba baye abayimbi wa gospel pasa bugembe Judith Wabirye Joseph Ngoma nawaita emyaka 5 nafuna twina nakomaawo industry maze kumpi emyaka 5 twina abayimbi bamanyi 5 nina maganda tebamumanyi ne Betty Muwanguzi ne bantu babamanyi nefuli kale kanisa tubamanyi ninjagala omuntu a breakinga nga nensi enjiri egitegeera baga omuyimbi bwati kati obusobwe nabufuna nga ndaba abayimbi atabalinga ba breaking through badus bagenze bweru bonna tebaliiwo buli ayitawo yagenda mu America yagenda Canada nga tugenda osigalirawo tulabanga ekyobuwanguzi nti bagenze ebweru bagaggawadde bafuuse basumba nga bonna baweddewo basumba bonna buli ayitawo bagenda bweru bawo ne badda mu business tulabanga achievement ng'aba balokole bagagga kirungi ne industry nga ndaba ekolaki ministry ng'efudde kati tuli nnyo ku bayimbi abatandika nkola script zaabwe bayambako direction ya video okuliiza mu nnyimba n'okunoonya obutuuti makanisa ageeyo bali gw'ekibuga kanisa inamu abantu 50 niyitera ku muyimbi n'omu nga baagala abayimbi babwereere kati mbasulamu abayimbi nga 50 ne abayimbira kuva lwaggulo ne budde buziba bakumache bo tuwa service ffe nga tuyimba nga tuddayo kale emikwano gyange abalungi osobola okugenda wa Matt Samuels bw'oba oneetaaga alinaanye wano ku Fuelex studio eryawo ya bifaananyi mbeerawo kitwale nga office kati osobola okunsanga ogende bwayise ku Fuelex ngadda ku Makere Kavule waliwo ne church erinaanyewaawo waliwo ne La Grand awo naye kati tuli wakati awo ku mafuta waliwo studio ebifaananyi bayita Matt Samuels bw'otuukawaawo tosobola kumbulwawo abanga office kakati mpezi n'okumpulira ku simu yange naye abayimbi ngabe mbagambye yanyo omuntu ng'alina content mu nnyimba ze nga tomaze gayimba nga bye twogeddeko wali ng'oyagala kukyusa bulamu bw'abantu ng'oyagala okuweereza si bya ssente baffe tuyimbira bwereere mpezi ng'omusumba atuwaddeyo nga amafuta gaago mwezi 50 kambafumbire ekyemisana kiikyo oba amafuta gaago kati namba yange eri 0704 53 nkaaga 92 0704 53 60 92 olwo oyamba wetaaga bali mwana mu Central oba Uganda yonna ye buli walabira video eno asobola okukubira kikulu omuntu ayinza ogamba era nakubidde gwe Nakaseke nangamba ye alina potential esobola okujja n'asula ne mu Kampala abantu baagala obuweereza asobola okujja n'asula e Kampala n'addayo enkeera obanga okisobola wadde oli w'embalala balina amabokano nga Peterson afande Jenison yamungatabo ba afande Jenison ali mu family yaffe
n'abala abayimbi bangi nina abayimbi abayise Muyogo Gospel bangi twasobola kuba ku Kiguli Bamugabi Basanyu Aida Bajini Peace abo ne bakulaga bagoli waddembe oba omala okufuuka kyo okwetengera n'ogenda tuzaako ba Pastor Justin ba John Mary Ambassador Tony bonna bayise muffe katulina babapya bw'oyagala osigala ne family bw'oyagala n'ogenda n'otandika ate obulamu obulala. Okay, mikono gyange abayimbi bw'oba ng'oli eyo nga lw'ebikusumbuwa mu ngeri y'okufulumya vidiyo bye twetwogerako ne Godfrey wano osobola okunfuna nga tugeye ku namba naye kye tulina oyagala okukola vidiyo ennungi osooka n'ompeereza oluyimba olwo nesooka njamanye mayindi eyo yali eri ku ki wali oyimba kwani abayimbi abayimba nga n'ayimba ku muntu ali obubi n'ayimba te ku ali obulungi n'ayimba ku olumu babuzaabuza mu script kywa ebimu ku biziza ne music emabega ayimba ku bantu 8 mu luyimba lumu nga lyeno neno ngalinga gamba agenda kulekeraawo okuyimba enkya oli waddembe okuyimba ku muntu nga kati ndi ku mulwadde oba muntu ali obubi njagala mmuza mu maanyi n'omutuusa gy'omutuusiza naye nakola oluyimba lwa Nyambula script yalwo nga ye omuyimbi agamba njagala nyambeko obulungi nga luggwa ne mugala lwaki story tennaggwa oli mukusaaba ise prayer song Nyambula mpaka le lwaggwa nga tuli bubi kubanga akyasaba tanakudiba muntu nkuwambudde kati n'olwese oba okuwandika script tubirowozaako ebyo nti omuntu ayimbye ku ki ayagala mwambula bw'amaze oluyimba olimba abadde alumaze agambyeko nti mukama wanyambudde weebale takyogedde okay tugenda kubeera mu nnaku eyo asabe paka lunaggwa kati lwetagamu make-up abakola make-up nga wambaga oli ne bamukola oluyimba lwa worship namukola make-up nga yeebyudde nga omuyimbi w'ensi taddeko negundi n'obukoyekoye nga bukoze buti abali ku worship akoze bwati nga ne bazibiriza mu luyimba asigala atunula kati ebyonna tulina obirowoozaako tukola make-up agwana oluyimba wa kinaku aliko amabwa oba taliiko avaamu omusaayi oba tegwetaagisa oba make-up tumanya nti tunjamu okufunira musobola sibuli akola make-up asobola make-up owa kikabu ekiti waliwo akola nga ye akola wa mikolo kubyula wa bifaananyi nga Matt Samuels nga bamukola wa bifaananyi kati tubifaako tumanya kati owa make-up ono asobola bw'ati ono tamusobola ono amusobola make-up kikulu ne mu video era tokola luyimba toliko make-up lulabika kamera emugaana omuntu then obadde omubuuza nekya ne script nkugambye osinzira ku luyimba kakati gye twafuna ba mafia mugabe nagambye tumwebaze nze okubeera mu video nkyagala nnyo naye mulimu ate bannaffe nga bwalaba musengendo nga abantu balina egunnugo okimanyi ekyo nga balaba musengendo yalabanga ayagala omussa wansi agala luyimba sijja dugba lwomusengendo lwaki abeera mu video nze nga sizibaamu nga mulokole kati olumu mu buyimbi mba mwagaliza nnyo mukimugamba baba njagalamu yaga oluyimba lutambule nnyo buli omw alukube mugamba kandubeere behind the scenes ate mulimu abamu nga bwembaamu tebalina mutawaana kati olumu kyekyo olwaba mafia olumu sizibaamu kyembadde njagala kati ku kibuzo kyange esemba njagala otuwa video nga 10 zo directinze n'endala zo featurinze kuba omuntu agenda kusanyuka nnyo agamba Google nayo video kati kimuzaamu amaanyi naye kimuzaamu amaanyi ndowooza kitegedde kati tuweeyo ku videos zoga nti nali mu video eno bana directing neno up to now kati Nyambula lukyali Nyambula era lwakudwazeemu ate butaddewo kyemulukoze kyemmanyi ne timing nkulu nnyo kati era katayimu ate kati kyagirimu nnyo Nyambula mukama Nyambula kwe kusaba kwange Nyambula mukama Nyambula eshambalo kyewa tata mpulira nkoye Nyambula mukama embeera njikoye kubanga oluyimba lumaze emyaka 17 ludda buto kyanyansanyusiza nnyo wadde aba abayimbi bayiga okutwogerako olaba nga yadde ayogera ku interview nazayogera tanyogerako wadde ku luyimba ate ngeze yamugamba olwo oluyimba hit nsaba tulukole video ne script nenjimuwa nitukolabe n'omukwasi ne muwa kati kyengamba abayimbi batuwenga credit zaffe naffe kyetufunamu ekyo kulya gwe mulimu gwange kati video nga sose ne Nyambula Nyambula tugende kuzagede simirembe mbigambani nalimu newe guba mulimu olwagede simirembe olunga olunze director wa selulimu ne abana bange ba drama bange ebikuluma byo bya mutima
abwomanyo mutima kuba delicate zekyone mama yangamba ebyo bikulumba isabata bilalase abwomanyo muntu omugamba kulalasa bigambo yo Yesu atabijajamye anti bino byo bya mutima si bya publiki bigambani Yesu bigambani Yesu bigambani Yesu bigambe Yesu then mbigambani nabunze nalulimu then zirengere embata siwano za kuddayo ku kani zona zibeeramu ddala tweyamba gundi kani doza rondo leba kwe kumpita tata kani ndowooza nalabya kyuse n'engende waabwe nembuuza taata we ono omuwala yabaki kitaawe naŋŋamba ebyoyo biwanvu twamuzaala ku Sande nga n'enkuba etonnya ne tusanyuka nnyo nnyo ne tumutuuma erinnya olw'essanyu eringi erinnya ly'eppanvu bwe twalaba ppanvu kwe kulitema erinnya ly'ettuufu ly'ekkanisa ya Yesu bwe twalaba ppanvu nnyo kwe kumutuuma Kani ekkanisa ekyuse eyambala bubi nnyo tekyava ku musaayi we gwatunaza then n'endala nga za Dr. Mponye ezimu nno mbadde sikifaawo obudde bwanga abayimbi nga tebakyagala abamu bayimbi tebagala baga boogerako nti nandaba nno ezimu kyengamba nti ezimu nembwongo wange ndimu sizifaako n'endala twina bati tonta badde ndo yadde Matias jukiriza zitonta Solomon Senteza olwo lwa worship oliko olugamba nti badde ndwirabidde taito yalwo banenda munasonyiwa nzirabidde kyomanya nyingi atolaba noyo mbadde mwerabidde alabaza oluyimba olwo banerwa amaanyi temulanga lwa amaanyi video aliwagisinga alabaza Fana Johnson yambi amanyi okunjogerako tanerabira ye muyimbi aterabira naye kati oba weddiza buli kimu kuwandikidde noyagala okyefuule nti gwe yewandikidde oluyimba gwe obulabula kwefula producer baazo ekyo kiba kirungi yogera producer yogera yakuwandikidde tekiri mu staan lwomwe alina calling eyiye tugattawamu kisero kimu nga Pastor Bugembe yagamba olwondo omuyembe ne bagatta wamu muggulu bagala tugattawa eyayimbe yawandiika tugenda awa kati bane mutwogere ko tufune emirimu ama Godfrey wewale nnyo so tutandikirawo gospel music ayinamu ebizibu bingi naye omuntu omutuufu ayina 1 terabyte banga terabyte nga 8 mu mutwe ebizibu ebyo yegwe era njagala straight to the point kiki ekivuddeko kiki ekitawanya gospel industry omuntu bwakubuuza bw'atyo otandikirawa wow kibuuzo kirungi nnyo obutagenda walabanga nina bingi sisoma lunaku lulaba nga basajja babagambye nti nga nzijudde naye ndowooza esooka mu kyo isizo tusumbwa bya mwoyo abayimbi baganya otegeera ki kyebajja okwo kyebalimu baganya otegeera ekigambo gospel kibasumbuye kisooka mu kyo ekyewuunyisa omuntu alokoka leero wiikisi 2 ekya n'ayimba oluyimba lwa gospel ayimba ku ki kyatamanyi osobola okuyimba ku political party gyotamanyi noganze nyimbira NRM oba NUP nga togimanyi sooka ogitegeere ti NUP bambala bwe bati NRM bambala bwe bati tuliko oyimba enkeera naye ozize mu gospel weeks 2 wakalokoka noteeka kuyimba oyimba katonda gwotamanyi wamuyigako ki atwaga kute muyimbi wa gospel ebintu bya mwoyo bwabanga yakalokoka omwoyo namukola ki namugayimba era ekyo kyagana kuyimba ekigambo Yesu kyokka kituufu ayinza okuyimba Yesu ayimba akayimba ekigambo kimulimba ne luggwako ng'akiddiŋŋana kubanga kyeyakayiga ezemu Yesu yeebazibwa lwabwe tannaba kusomesebwa tannaba kuyiga bayibuli agenda kuyimba ku Yesu amuyimbako kyamanyi obunene bwa Yesu amaanyi agali mu Yesu kyasobola okukola olwokuba okiyimbeko kati naye aba ayagala yitibwe omuyimbi wa gospel naye aba ayimbye ku Yesu aba tayimbye gospel aba tayimbye enjiri
kati tubaawulamu ne bagamba Sengendo yawulamu oti abayimbi gwani ojajinga oti abayimbi naye ekigambo omuyimbi wa gospel kyawukaneko no ku muntu ayimbe ku Yesu ekyo nga kiziza wabbali ensonga endala gye ndowooza era ekyatusumbwa mu gospel industry tuziza wansi ye muntu okunoonya kudipendinga ku mafuta ge yanoonya mu Yesu emyaka 7 emabega n'agatambuza obuweereza obw'okuyimba emyaka ge yanoonya emyaka 7 emabega amafuta Yesu gwe yanoonya luli n'agenda ku Prayer Mountain naye agamutambuze paka 2022 gospel oba olina okubanga kati challenge ziriwo mpya tuna challenges mpya zino za covid eza 2022 alizo yagala zizo mafuta galige wanoonya luli n'osiba n'osaba go yagala nakatiga kuyiseewo omuyimbi wa gospel olina okubanga oli mupya buli kaseera kati abayimbi baffe tebakyabifaako ebyo tasibwa abayingira mu mwaka ne balangira okusiiba pastor tayagala kusiiba ayagala amafuta gali twanoonya mukama tena kyotugamba ffe twasaba ffe twasiiba gospel ne batuwa ennyimba enkalu tezikyawonya tezikyasumulula bana abayimbi ba gospel tuddemu tunoonye buto amafuta nga twakola ngwe kuyimba oluyimba lupya nosooka ofuna nosooka onoonya ku mukama nosaba nosiiba kati ebintu ng'ebitono bwe bityo byenjagadde leero okukugambako nkyakugamba ebirala ekirala abayimbi ba gospel ekikyabasumbuwa kwe kwagala okubeera obulungi mwagala kubeera basita ng'oli serebu mukolera kubeera baserebu basita n'amanya temukolera mukatize kyembasaba mukolere kubeera bulungi obeere bulungi kasoofunamu ezikola oluyimba emitwalo 25 ezikola vidiyo eyakakadde kisoke kukikumala ekyo kakkane naye mwe mwagala mujja mu gospel kukola linnya kubeera serebu ne mubeera ku ekyo kibasumbuye ennyo naye gwe sooka ogambe mukama nze kuweereza kasonompa ekyokulya n'ekyokwambala n'ezirikodinga oluyimba ezikola vidiyo ennungi mukama bimmale ebisigadde mukama n'abyongerezaako naye ne twesiize n'okwagala okubeera baserebu kye mujja okukola mu gospel si kye tunoonyaawo amannya ge mufaako esooka mu kyo bisizo tusumbwa bya mwoyo abayimbi baganya otegeera ki kye bajja okwo kye balimu baganya otegeera ekigambo gospel kibasumbuye kisooka mu kyo ekyewuunyisa omuntu alokoka leero wiikisi 2 ekya n'ayimba oluyimba lwa gospel ayimba ku ki kyatamanyi osobola okuyimba ku political party gy'otamanyi nogaa nze nyimbira NRM oba NUP nga togimanyi sooka ogitegeere ti NUP bambala bwe bati NRM bambala bwe bati tuliko oyimba enkeera naye ozize mu gospel weeks 2 wakalokoka noteeka kuyimba oyimba katonda gw'otamanyi ate ebintu bya mwoyo bwabanga yakalokoka omwoyo namukolaki era ekyo kyagenda kuyimba ekigambo Yesu kyokka kituufu ayinza okuyimba Yesu ayimba akayimba ekigambo kimulimba ne luggwako ng'akiddiŋŋana kubanga kyeyakayiga ensonga endala gye ndowooza era ekyatusumbwa mu gospel industry tuziza wansi ye muntu okunoonya kudipendinga ku mafuta ge yanoonya mu Yesu emyaka 7 emabega n'agatambuza obuweereza obw'okuyimba emyaka ge yanoonya emyaka 7 emabega amafuta Yesu gwe yanoonya luli n'agenda ku Prayer Mountain naye agamutambuze paka 2022 gospel oba olina okubanga kati challenge ziriwo mpya tuna challenges mpya zino za covid eza 2022 alizo yagala zizo mafuta galige wanoonya luli n'osiba n'osaba go yagala nakatiga kuyiseewo omuyimbi wa gospel olina okubanga oli mupya buli kaseera kati abayimbi baffe tebakyabifaako ebyo tasibwa abayingira mu mwaka ne balangira okusiiba pastor tayagala kusiiba ayagala amafuta gali twanoonya mukama tena kyotugamba ffe twasaba ffe twasiiba gospel ne batuwa ennyimba enkalu tezikyawonya tezikyasumulula bana abayimbi ba gospel tuddemu abayimbi ba gospel ekikyabasumbuwa kwe kwagala okubeera obulungi mwagala kubeera basita ng'oli serebu mukolera kubeera baserebu basita n'amanya temukolera mukatize kyembasaba mukolere kubeera bulungi obeere bulungi kasoofunamu ezikola oluyimba emitwalo 25 ezikola vidiyo eyakakadde
kisoke kukikumala ekyo kakane naye mwe mwagala mujja mu gospel kukola linnya kubeera serebu ne mubeera ku ekyo kibasumbuye ennyo naye gwe sooka ogambe Mukama nze kuweereza kasonompa ekyokulya n'ekyokwambala n'ezirikodinga oluyimba nezikola vidiyo ennungi Mukama bimmale ebisigadde Mukama anabyongerezaako amalala awo gatuleetedde buzibu amalala ekyewunsanka kunkubulireko gavudde ku bayimbi amalala gatukosezza nnyo goyogeddeko nti buli abanga afunye erinnya ge yamadde ayamba ku bayimbi abalala ate yagafuna n'abanga alabanga takyasaana kubeera mu bano baki abayimbi abatandise okututumuka maki tukosezza nnyo ekyo nti ate kati banaye ennaku mwana musabire gospel industry nti ate abayimbi bano abavuddeyo abanene tugamba amalala balina bagabiseeko nti bafunye amanya feemu yaabwe balowooza nti efuuse na calling kumwana levo yaabwe ate eyamalala egenze wala nnyo feemu balowooza efuuse na calling bamu bafuuse basumba nga balowooza nti feemu kwe kuyitibwa Godfrey ekyo kikosezza nnyo industry yaffe nti amalala g'abayimbi ba gospel tosobola gategeera ge bafuddemu calling n'atandika ekkanisa kubanga alaba alina erinnya bamukubira enduulu kagende nkola ekkanisa kati feemu yaabwe oba amalala gaabwe ge gakoze n'amakanisa weomu bwana amanya wagwa nga tetubuukira kisima trend tujja kuba gospel tumuzizayo ku ntikko naye banga tubuukira nti gundi afuna following gundi YouTube alina abantu tetuyimba biriko tulina kuyimba mu mutima gwa Katonda awe tugenda ofuna engule n'ofuna mu gospel n'ofuna sente tuliga mu blessings nali ndi mulwadde ku kitanda noyimba kayimba gwamanyi bwe naawona nempona mpitawo wano totya guma nonzizamu amaanyi ndi bweno Bulaaya nali simanyi nti gundi nompula kayimbako nendye nolina mweza $. Niba n'abagenda ku trend bafune sente mu trend binyimba kiriko tebajera zifuna ugundi bwo wapasa bugere bachalimede kuba wadaje nayimba yo ka trend nekamuyambe akamalina ku myezi nga gumune kagwako myezi lize calling era ziwawo moyo we tekata kamuna sente muyimbi wa gospel yawukana ku nyambala yo no muyimbi wensi no yamba damage no yambala amolesi ngoyimba worship ona worship ava ku ngejo yamba de no kagenda mbantu olinya ku muzindalo bwoti nga Kenzo kubanga vibe no kuba sama under partners zidda ku ngulu boxer mu performance mukyabikola ebyo ngoli wa gospel nga nabensi babivaako dabaze bambala masuuti mwate mweje mudda osanga omwimbi wa Sachula nga yambadde suuti ennungi nenga tennungi negwe wa gospel oyambadde boxer oyambadde damage okuba sama olinye ku muzindalo gamba aya ebitebigenda kukola kale abasubbu mukola losi noyamba omuntu ayambadde bwate n'omuwa transport ajja ayimbe ku crusade ate nga abantu be-establish baga naye mulokole mulokole nange ndi mulokole ng'owensi yakyogera n'omuzi oyo katuuti kale mutuvumisize ekimala tuddeyo twebrandinge ate tupromotinge ne music tokola luyimba luteeka mu nnyumbayo ng'amaliriza ndowooza ebigambo bya Tatakani ye common erinnya lye tumanyi tata bogamba Tatakani baba Samuel bangi basengendo James naye bogamba Tatakani ebigambo ebyo badde nsaba mu bikuume nnyo bwe kiba kisoboka downloadinga video eno giteeke mu archives obeere nayo bw'obanga oli muyimbi bw'ofuna akaseera teekamu owulirize oba subscribinga ogendeko owulirize kubanga bigambo ayinza obitabiddamu nga betubizzeemu leero naye nga bituyamba ffenna ekintu kyayogeddeko kyenjagala okwefasaizingako yemu abayimbi obutasiima abayimbi tebasiima oyogedde ku nsonga wano nkoze interviews nyingi naye nga tebakyogera omuntu nakuwandiikira script nadirectinga video yo nabeera mu video yo netrendinga nekola erinnya naye bw'oba oyimiridde ku katuuti oba ku TV oba wa n'otayogera nti munange nno gundi eyampandiikira script eno kibi baba batamba obuwanguzi bwe abo abataddeko yanoonya Mukama yekadde obuwanguzi bwe n'obanga abo abeegaseeko naye nga effort zonna ziba zizo si kirungi bannange nedda bambi
ndoza mungi chovola mukoma kweze nyimba zabeera baba bakole era ze muzaako ne zitatamba obatinzo omuntu aba yakuyambako ensonga lwaki ne Katonda takuwa mukisa so mbadde mbegayiridde bannange omuntu bw'akolera ekirungi musiimeko muyinza okubanga enjawukana weeziri naye at least kale ku luyimba lwe lwokka lwoba omuweera credit ebisigadde ate waliwo nno okuba nti ate wano mu gundu balinza bana ali bubyawo ebiseera ebyo naye bate bamala okufuna ate ekirungi naafuna ate agenda wa mulala okategedde ako yafuna ebirungi naye akakolaga kati tukyali levoye wadde wakola ekintu kimuyisaawo ate omulengera wa neiba gyagenze ewala ate nga amukoledde wakanya era nga si mulungi naye nga ye yakulaga nti kati gwewaggwa naye awandika script ya Alabaaza iyo ddala abantu tebakimanyi nti Alabaaza olimba bafande Johnson ono yaliwandikira script naye gwe manager mukomyewo asiri manager kyangamba nti gwe muganda amudidde gwe amudize embigere siri manager nze wamasi managing abayimbi ate sobola kumanaginga muyimbi bazibu kuba kati nze entalo ze bakulinaako sizisobola naye calling eyange kwe kunoonya nobabuulira ekituufu kubanga olina omwana gwoyambye ali ekisolo olina omwana gwoyambye ali eggulu nga baawano manyi waliwo olugero lwe bagamba mu Luganda nti oba gye bakuzaala nabbi tabeera w'amaanyi eno tukulina naye tetumanyi valiyo naye nze nebaza Katonda nti at least kati leero kenkufunyeeko kade ntunyumako Katonda dola gyatuisiza mpolampola atandise interview nga twogera ebyaffe naye finally ensonga ezisinga ozogeddeko banaye njagala mbasiibule ebirungi bigwa byokya nenyanza gyo nange ujja oyogera nga mmanyi osaaga nga simanyi mbu ojja kujja onnoonya ngungamba lumu nja kukunoonya badde saamuzikirize banaye mbasiibule mbadde Godfrey tumwebaze mugendeko mwena ababeera ku channel yaffe ya tumwebaze Godfrey Sports ku Facebook abatuvuma nsinga okwagala nnyo abantu abanvuma ennyo ninga bakuvumira ki banvuma munange naye bakuvuma gwe tebakuvuma nze gwakazi lumu mbanjogedde amazima amazibu ennyo kati amazima ge bakuvumira kati waliyo ndaba nga muyimbi abadde anjagala n'olwokuba kati nkulina agenda kunkyawa naye gyebali kati waliwo omulala nga for example ntera okuteekayo clip za pastor baye musumba wange gyensabira bosi wange kati wali atamwagala era kati heti yali aginteekako kati bwe batyo bw'alaba mpostinze gundi awankyawa bwenteeka kati nga abali mu politics olwo nteekayo Bobi Wine nga bagamba leero olabika amagezi gakomyewo kati bwenteekayo agabya bugaali kati awo nga bagamba wagwa labe omusiro ono byatandise so yeye embeera naye all in all tusigala nga tuli bannayuganda ffenna twagala eggwanga lyaffe Godfrey tumwebaze geggange njagala mbasiibulire wano mubeere bulungi omusajja ani abadde kamera abadde Matt Samuels kizibu okuba nti omuntu abeera kamera ntasobola kulabika katubasiibule mubeere bulungi mweraba